Enkulungo y'okumanya ku BMTV Africa kakundugulu kasamukira n'atakomaze. Kale oyinza otya obutatemyako munno oba okumubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti eno yeekulungula mwenna mumanyisibwa eby'ensuso kubanga tukuba emmunyenyeso mu ddugulugu era ne tukugirayo ebyo ebyezinza amagonyagonya. Yenze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyo gwavu atalina mazzi talya sava omwana ow'abambeja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsona lulimi ene ekinini empomerenyo era enyumira abantu okwetolola Sseŋŋendo Nnabulamu. Era olw'okuba nti asenga ku kiggwa yakumira lubaala omuliro nze nakutedde ekizaana nkoleeza manyi ow'olugambo ngalabi bwevuga ebuna ebyalo webe ebuna ebyalo ate nga olugambo mmindi mpya buli waatulanga akoleeza. Leero nkuleetedde ani henule tumukunde heneriko tumukunde igwe nkuleetedde ono munnamagye eyaganyuka era ennaku enzingu nga 3 ezzooba eryamuziga eddaaza lino lyennyini lyenjogereramu erya 2020 mwaka guno ogwa 2020 mu butuufu yannyuka ng'agamba nti n'azina obulungi ava mu ddiiro. Amagye yaganyuka ng'agamba n'azina obulungi ava mu ddiiro. Heneriko tumukunde yavaayo bukuukubire ng'empisi ey'essempa mu bulemeezi era n'akyasanguza kubanga yali yeesimbidde ddala gy'ali ng'omukazi ajjula muwogo n'alangirira nga bw'ateekwa okwesimbawo eri kw'oli eyali mukama we ku ntebe enkulu ey'eggwanga mu mwaka ogwo gwe twolekera ogusoomya ogwa 2021 nti ekyo ye tatidde era alika bulindiridde ng'omuwulu asula emiryango okwesimba ku mukama we mu 7. Munnange omukisa nkukunyi tegutuulirwa ate omukisa mpewo ne bwoggalawo otya guyingira naye ne tumukunda ono bwe gutyo bwe gwamugwira munnange gwamukwata ekisaabagire anti ng'ennaku z'omwezi enzingu 26 ezzooba erya Ssebaseka mu ddaazi erya 2016 yagonnomolwako ogufo nga minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga eddondeera eddungi ennyo Uganda. Wazira ebintu by'obufuzi naawe nga bw'obimanyi bikyuka bukyusi biri nga kalimi kasaawa era ng'ennaku z'omwezi enzingu 4 mu zzooba oba omwezi ogwamugula nsigo ntegeeza ogwokusatu munnange mu ddaazi erya 2018 ebyobuweereza bino yabivaako nga mukomubbi bwe yajja omwoyo ku kwebaza ate mu ngeri era ey'ekimunkumunku yennyini ng'omukira gw'endiga omulire ku bijanjaalo kubanga teyeeyagalira. Tumukunde musajja kabanda maggwa n'enkanaga azibuuka ekisooka yakuguka mu by'amateeka ate abadde komanda mu ggye erya UPDF ng'aduumira ekiwaye eyo mu bitundu eby'eggulu mu mambuka ag'eggwanga eddonde ennyo era eddungi Uganda eyo nga gy'asinzira okulamula anti munnange ow'obutama buli omu era abuzimbiza omumwe ate buli wanzina n'eyiye wajenje azinyisa byoya wakikere azinyisa mumiro ate nga n'omukulu etakulira mpya 2 endege tezivugira mu mazzi. Munnange ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze naye saagadde ate weerabire nti Heneriko tumukunde ono abaddeko era omukulu mu International Security Organization ISO ate nga mu ngeri era ey'okutaaganaaga ng'agula omugumba omunafu oba okutaaganaaga maguja ge yatta ebulugu mu Butambala oba aganaaga maguja ge yatta Namugonga mu Kyaggwe yaliko mukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era ng'akiikirira amagye ag'eggwanga lino eddondeera eddungi wakati wa 1995 ne 2005. Naye ngera bwe bagamba mulyazaamaanya bwe sikubuulira mba mulyazaamaanya bwe sikubuulira ddala saagala nfuuke mulyazaamaanya kubanga mulyazaamaanya afaananako nsega erya gwesinze kale mba mulyazaamaanya bwe sikubuulira nnaku nzingu na zzooba ko neddaaza Heneriko tumukunde mwe yazaalibwa oba mwe yeetonyera ku nsi eno ennungi ennyo ewooma nga omubisi gw'enjuki era egujubanya abalyake. Wamawulira tumukunde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi enzingu 28 mu zzooba oba omwezi ogwa Mukutula Nsanja ntegeeza ogwokubiri 1959 eri ebugwanjuba kubanga eyo mu kabuga akamanyiddwa nga Lukunjiri gye yazaalibwa.
n'alyoka akaabirira yamuzaala ng'amwevuma lwaki amulese ku nsi erimu okweyagaliza, ensi erimu abaseddekezi, ensi eno erimu abatayagala kuva mu buyinza nga baabwe takimanyi nti no naye ali kulembera wazira okuteeka obuteesa ogwaka n'okwerabira, okuteeka obuteesa amaaso ku gwaka n'okwerabira ogunyooka. Tumukunde wadde nga mu butuufu obuyinja bwamunyiganga musajja wattu, bwamunyiganga n'okumukolobola enkyakya ng'agenda okusoma, tekyamulemesa kusiiramanga lugendo olw'okubeera nti yalinga asomera mu Bishop Stewart College Demonstration School, anti ng'akajja obunaku ko keemanya, akajja obunaku keemanya eriiso lijja na bukwina bwalyo teweerabira. Nakugambako dda wano nti amagezi ntakke ekula yeebuuka, ate amagezi luwombo bwe luyulika gwe ng'osala olulala. Era bw'atyo Tumukunde olwamala okugikwaza emisomo mu Stewart nga bwe nakugambye, ate n'agenda ebutobere mu Kigezi College eyo gye yasinzira okwesuukiriza ddala, ne yeesuukiza nga wanga obwajooga ogw'enkolobwe, ne yeesuukiza ng'ekitalago okugwa mu Kibuli SS gye yakubira olukumutwe emisomo gino egyamutagazanga obusajja bwe bulemeezi, kubanga bulemwa ate bulema okulwanira enswa. Munnange bulema okulwanira enswa kyokka ne budda mu kulwanira envubo, nti eno nze ngisimye, nze nasimye eno nayo. Era nga bw'omanyi munnange ow'ebukeerere saagadde anzinde, ow'ebukeerere tanzina nga sinnakugamba nti gw'olaba oyo mukulu Tumukunde yeefunira diguli. Omukulu Tumukunde Henerico yeefunira diguli ye Makerere mu by'amateeka mu mwaka ogwa 1981. Ate nga 2010 wano gyo yabalamu yayongera n'asikambulayo oko diploma awo mu by'amateeka mu Law Development Center. Yasikambulayo awo diploma nga Nalugumbya bwasikambula akakakajja, ate omugagga okimanyi naawe alungira ku bisiriiza, olwo n'agattako diguli ye Makerere nga wetwalabye era mu by'amateeka. Tumukunde bwe yalinga mu butuufu akyasoma Makerere yafuukira ddala nsingo ya munya eyogerwako ndi tebulako eringiriza olw'okuyimbagatanya munnange, olw'okuyimbagatanya emisomo ng'ate asoolimya nnyo amaaso mu by'obufuzi, era ng'ebikolwa bya gavumenti yali mu buyinza ye yali abitunuulira kimbalimbali ng'ekinyenyambubbu bwe kitunuulira ennuuni y'olusuku. Ekintu kino kyamuviirako okwegatta ku basajja bali abaali abeefudde ddala bakiwagi, abaali beefudde bakiwagi olw'okuyekera gavumenti eyo yali mu buyinza, ntegeeza aba NRA, National Resistance Army, kubanga kubanga munnange mu mwaka guli gwe nnyini ogwasembayo gwe yalimu Makerere ab'ebyokwerinda ate baamufuukira olukokobe. Bamufuukira olukokobe oba olukwedenge olw'omulabe nga bamutaataganya nnyo ng'emmangalazi bwetaataganya enjule. Bw'atyo nno Tumukunde omutima gwali mu butuufu gumugambye nti afaananeko waakiri akayaayu, kubanga olukatula erinnya keekuba nsiko, era naye n'agiyingira ensiko n'agyekuba. Teyagenda yekka, yagenda wamu ne mikwano gye ginkalya nti oba giri gye tuyita fanfe, okwali Kano Jet Mwebaze n'omusajja Katanyoleka Meja General Grigori Mugisha Muntu. Anti munnange ng'ebinyonyi ebifaanaganya ebyoyo era birina kubuuka byonna. Ate buyisi bw'omu nsega yebika olw'okuba nti nno akagoma akatono nkakutuusa ku ngoma ennene. Nkugambye akagoma akatono kandi kutuusa ku ggoma eddene naawe ne weeyagala. Ate nga n'omukazi omubi akutuusa ku mulungi. Bw'atyo Henerico Tumukunde yasooka kukwata nkebete nezikekera mu nsiko eyo, ate oluvannyuma n'alyoka akuzibwa n'asuumusibwa mu magye, era n'aweebwa n'ennamba eya RA 0111 RA 0111 eyo nga y'ennamba gye baamuwa mu magye yo mu nsiko eyo. Ebyembi nga binajja bannange otuyanira ku ggwolu, naye musajja wo ono gwe nnombojjako Henerico Tumukunde embeera enge yamugagira
anti mu mwaka 1985 anti emirundi mingi olutalo nga lukayire luweere eyo baba yakubibwa amasasi mu magulu era olw'okubanga ebiwundu byali bifeenye okuzaama Enerico Tumukunde yakukusibwa bukukusibwa okutuuka e Nairobi wano e Kenya Kinyana Mpindi n'eggwanga eddonde era eddungi ennyo Uganda gye basookera okumukolerako baabuwe naye mu ngeri ey'ekikuula ddima era bw'atyo yalina kwongezebwayo ne bamwongezaayo era London mu Bungereza mu United Kingdom okusobola okubeera ng'ate bamukolako bulungi bataakirize obulamu bwe kubanga obulamu kyekiwango wadde ng'akiina ab'obutiko. Jjukira nakugambyeko nti ennaku z'omwezi 3 enzingo 3 ezooba erya mwezi ogwenjogerako ogwokusatu eddaazi oba omwaka guno gwenyini gwenjogerako 22 Tumukunde yasowolayo obwenyinga enkandago era n'akyogera atatya kukyasanguza yakyasanguza nga takirumamu nti ateekwa okwesimbawo ku Museveni omulembe Museveni ateekwa okugwesimbako nga waguza nga muwaguza bwe yesimba ku ntaamule mu kalulu akaddako era akabindabinda okukira ebbendano akankomi 2020 mu mwaka somya era bw'atyo ng'amaze okulaba ebyaliwo e Malawi nga gavumenti yaayo evuunikibwa kino kyamuwa amaanyi ng'evuunikibwa yagiraba ey'e Malawi gavumenti ng'evuunikibwa ng'omujuja bw'avuunika ekibyago mu nkata na mulunta era ennaku z'omwezi enzingo 7 omwezi oba ezzooba erya Ssebaseka ntegeeza ogw'omukaaga 2020 Tumukunde yafuna amababanyi n'ayitirawo ekibiina yayita ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga eddonde era eddungi ennyo Uganda anti bagamba kinyegenyege kyangalabi kikuzinya ku buko ng'onaabagamba nti basooke beetereze beegatte wamu kubanga okwegatta ge maanyi ate munnange endege ziba nyingi ne ziryoka ziyogaana ziba nyingi ne zikola omwaki ng'ogw'envubu kubanga ate zo lwezirwana lweziraba munnange ennaku lwezirwana omwaki lwe gulaba ennaku munnange basooke beegatte wamu ng'Obuganda obw'emmuli kubanga balina okwegatta okusobola okulindiggula entiriggiti mu njabaggulo mu kalulu kano akaddako aka 2021 kubanga okwegatta ge maanyi. Naye teweerabira munnange njagala okuzaako emabega eddiba bwe likala enyomo nga zikolonga ate ente bwe zifa amaliba gakyalira omwenge bwe bati bwe baali nga baakava mu nsiko Enerico Tumukunde ono yakuzibwa okutuuka ku ddala erya mmeja mu magye ate era nga muwandiisi kwanaganya emirimu egy'obuwandiisi ku embasi y'eggwanga lino eddonde lyenjogerako Uganda era ng'asinzira mu United Kingdom embasi eyo ng'esinzira mu United Kingdom okitegedde naye nno bagambye ekiriko atuma namukaga atuga Tumukunde yasindikibwa mu Jaji College e Kaduna mu Nigeria okusomayo kooseemu ey'ekinamagye era ng'eyo yavaayo ebigezo abiyitidde waggulu nga kalinjola bw'atyo naye bw'ayita waggulu era bw'atyo n'asobola okukomawo mu ggwanga eddonde era eddungi ennyo Uganda n'afuulibwa omuteesiteesi w'amagye g'eggwanga ery'eddonde Uganda ow'okumwanjo ddala mu ddaaza erya 1994 najjukira waategekebwawo akalulu ak'okufuna abakiise mu ggwanga lino eddonde era eddungi ennyo tegeeza Uganda. Tumukunde yeesimbawo okukiikirira ekitundu kye gy'azaalwa ekyerubaabo mu Lukunjiri kubanga ensujju embi yokka yeekunamira ku lulyo gye yava bannange mukimanyi ekyo Munnabusira adudde ng'akibagamba era mu butuufu baali bakukuulana ne siniya figure Mondo Kagonyera ate ng'ono jjukira yali minisita mulamba olw'obumanyirivu buno bambi musajja siniya figure Mondo Kagonyera bwe yaliko ate nga yali minisita nga bwe nkugambye era Tumukunde mu kalulu ako bambi yalowoozebwa okubeera nga asiba ekkira oba okubeera nga mu butuufu ebintu bimukwata engeri iri yennyini jjo tayinza kukkiriza nga ebintu bimuzizika emiziziko gimuzizikibwa balowooza nti Tumukunde wakusiba bikutuka nga tasiba binywera naye munnange
ekkubo woligerera siwe libeera era abantu tebakisuubira abaasuubira bwe batyo nti nno tayinza kuwangula baali bakyamu nnyo okugerera empagi mu kibira kubanga obumpi obw'ensuwa ate wabaviirako okugiyita ensumbi anti Henerico Tumukunde yawangula n'amaanyi yawaguza yayitawo neyeegata ku Constitutional Assembly era mu 1995 Tumukunde Henerico wafoono yali Serumala Bibamba yali mpagi yennyini Serumala Bibamba mu kuteekateeka constitution y'eggwanga lino eddondera eddungi ennyo kwe tutambulira ne kaakano yali Tumukunde musajja w'amaanyi Tumukunde yalondebwa okukiikirira amagye mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eddondera eddungi ennyo nga kino yakikolera ddala bulungi okutuuka mu 2005 ate era ekirala yatuuka ku ddaala erya Lieutenant Colonel ate olw'okubeera nti nno omwami omugabi akweyanzisa okyakutte era n'akonola n'eddaala erya Kano nalyo n'alikonolera ddala mu 1998 era ne yeeyoloola bw'atyo Tumukunde Henerico n'atyatyala butyatyazi oba nakkuta emirembe n'asigalira kimu kuwonganga ng'agalamidde naye bagamba omusasi tasaka gumu era Tumukunde bw'atyo teyakomaawo oluvannyuma n'atuuka ne ku ddaala erya Brigadier General n'atwalibwa okuduumira ekiwayi ekyejje mu UPDF ng'asinziira mu mambuka eggulu musajja wa byafaayo nnyo ono Tumukunde Henerico kubanga era yaliko director mu International Security Organization ate ng'abumba zero kimanyi awulikikira wala naye nga nze nakugambako ye nabagamba nti mpalana ya mulirwana eranda nga yamenya omutangasi bw'atyo ne Tumukunde ekyokuvaayo mu lujjudde mu mwaka gwa 2003 n'awakanya ekirowoozo kya Museveni okujjawo ekkomo ku bisanja bannange kino kyamuteeka mu matigga ne mukama we era bw'atyo n'afaananako akabiika mu nkanaga so nga musajja wattu Henerico Tumukunde yalinawo ensonga gy'agamba yali agamba nti kino si kya buntu si kirungi n'akamu kiba kityoboola n'okuŋoola obuŋoozi emirembe gye twalwanirira nga lwaki omuntu omu yekka yafuga eggwanga lino awataliiwo okumukuba ku nsolobotto nga lwaki mazima nga lwaki nedda nze sijja kubikiriza Tumukunde Henry Tumukunde omwana enzalwa yerukunjiri nedda bino sikiriziganya nabyo ekyo kyamuleetera okubanga munnange alabibwa bubi bamulabira mu kifaananyi eky'abasajja mmere bamulabira mu kifaananyi eky'abasajja misota bamulabira mu kifaananyi eky'abasajja mivule bamulabira mu kifaananyi eky'ogusajjasajja oguli awo naye nga musajja wattu yalinawo ensonga otegedde kale bannange laba tegeereza laba munnabusiro by'ennombojja tegeereza laba era olw'ebisanga ebijweteke Henry Tumukunde musajja waffe kyamuviirako okuva mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eddondera eddungi nga 28 ezzooba omwezi gwenjogerako ogwa muzigo oba ogwokutaano mu ddaza 2005 omwaka 2005 era bw'atyo ne bamuggalira ng'ate omulunda bwaggalira ate embalaawo oba nga nnyini muwembe bwaggalira amayinja g'omu mukyanga anti ekinatamaka ekinatamaka tekijja kweramba lujja ekinatamaka nkugambye tekyeramba lujja ekyatanankere nankazinkulu kyava bukoto era Tumukunde yalabiraawo ng'amaka ge gazindiddwako ng'ate bagazinze abakwata nkebeta 50 nga banno mu biseera ebyo baali badumirwa sekiwuka ekitakyaluma kaakati tobuzaabuzibwa ntegeeza kayihula ne masaaba Henry Tumukunde bwe baamukwata ne bamuggalira bamumazaayo mu kabula muliro kumpi emyaka 2 nga bamuliisa musajja wattu ku bbando n'ebijjanjalo ebyakawuukumi omusajja kale yalwanirira ensi omuzira bw'atyo yalwanirira ensi ye naye ate nga yandikoze ekitaata kubanga n'akusinga akukubya gw'okute anti baamuta mu 2007
naye ng'olwo lonna ekimulijjisa emiguwa ki si bubbi si butujju si musango guli awo wabula kuvaayo mu lujjudde n'awakanya ekirowoozo kya Nakyemalira Museveni okufuga yekka nga tewaliyo mufuzi mulala yenna bannayuganda omuto ow'ekibungu n'omukadde ow'olubungu abampi abawanvu abanene abatono bonna babeere nga mu butuufu bonna mu Uganda yonna ng'omufuzi gwe bamanyi yekka nga ye Nakyemalira ng'eggala essajja likuba ennoga ate lita ensekere nga ye Museveni yekka nga yafuga ensi eyo nga tewali amuwakanya tewali amukuba ku nsolobotto tewali amwesimbako otegedde kye bayita ekyokugyawo ekkomo ku bisanja ekyo tumukunde okukiwakanya n'okukiraba mu ngeri ekimbalimbali kyamuleetera okuba nti ate yajonyesebwa otegedde amavumirizi gatta oyo gwe beeyana ennyo naye Henry Tumukunde ng'ennaku z'omwezi enzingu 12 Mugulansigo omwezi ogwo gwenjogerako Mugulansigo ogwokusatu 2022 Henry Tumukunde yakwatibwa nga wakapapajjukawo dimansi 2 zokka bukyanga avaayo n'akyasanguza nga bwagenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti anti akatiko k'omukyala bw'okakuba ennoga nako kakukuba envuba kino kyamuleetera okukwatibwa bannange ogutaggwa guboolanya abataka nze ngenda okubasiibula ogutaggwa guboolanya abataka kubanga ebya Tumukunde mbyo tebiggwa malojja gwe bw'obirojja oyinza okufaananako alojja nga bwe yalaba mukonzi ng'egoba Nalubongo naye ebisibaganya ennaka bintwala akasiribaggo bannange magambye ogutaggwa guboolanya abataka nze bino mukkirize mbimalire wano ebyabasumba bigwera ku ttale naye genda osubscribinge ku YouTube channel ABM TV Africa onoobigwe nnyalwe ogende weeyoloole naawe otyatyazi kubanga keweerimidde kakira mbegeraako yenze Musisibo Sajja ofule munnabusiro nkonge yamuvule n'antagwira kye yakimu kiwoowo olumunnyogwavu talina mazita lya saava omwana w'abambeja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyiwa lwo kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'ekinini empoomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Sseŋŋendo Nnabulamu imbasiibudde awangaala eggwanga.